Okulagajjalira ennono n'obuwangwa mu bavubuka kyogeddwako ng'ekivuddeko empisa embi mu bavubuka ensangi zino. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bino abitiisa Minisita w'Olukiiko ne Kabinenti Christine Mugerwa Kasule ku mukolo ogubadde e Kalangaalo mu disitulikiti y'e Mityana. Minisita awadde ekyokulabirako eky'abavubuka ava ku mpisa ez'ekinnansi ng'obuzibu buva ku bulagajjavu bw'abazadde baabwe. Kuba omuntu yenna bw'otamanya buwangwa na nnono zo oba omaze okubula, era bangi nnyo babuze. Ne mulaba omuntu ng'asiba baalansi, wano mu Buganda twali tusiba baalansi, n'olaba omuwala ng'ayambadde mini, fe wano mu Buganda wadde twali twesiba mbugo twali twambaddeko mini. Minisita ategeezezza nti abazadde balina okuteekateeka abaana basobole okudda mu byalo babikulaakulanye nga wano wasiimidde Kabugo okuvaayo n'ategeeza nga bw'ayagala okwesimba ku bubaka bwa Paaliyamenti mu Mityana North. Nti mulonde abantu abamanyi Kabaka abamussaamu ekitiibwa. Ekyo sirina kuwannaanya nti Ddaani akisobola era akirina. Kabaka amwagala era amuweereza. Omuyivu w'amagezi wa Pulezidenti Brigadier Kasirye Gwanga ye alaze obwennyamivu olwa Pulezidenti Museveni okutiitibya akozesa obubi ensimbi z'omuyivu w'omusolo ky'ayogeddeko ng'ekiyinza okuteeka eggwanga lino mu matigga. Oyo Pulezidenti Museveni problem gy'alina be bantu bano abazannyidde mu ssente talina gw'asibye. Me am a military man. I've been a military man for 43 years. Toyinza kugenda ne bagamba nti wakutte biliyoni nnamba ne zikusibaaho weetaano. Kabugo Ssemuddu agenda okuvuganya ku bubaka bwa Mityana North agambye nti kyennyamiza okusanga amasomero mu byalo ng'abaana bagawandukamu nga bakyali bato ate nga batambula enngendo mpanvu okutuuka gye basomera. Nti omuntu okubeera naggwano tolina kuba na mikono esatu era tolina kuba na magulu ameka. Bwe nange nga bwe tufaanana tusobola okubeera bannaggwano. Ono oluvannyuma alambuzizza abantu ebintu by'akola omuli okulima obutunda n'okulunda nga bino yabiteekawo okusobola okusomesa abantu mu kitundu kino okukola okweggya mu bwavu.